Omukama myali mwenyi oba agenda vaawo nga kuze naye bw'aba agifudde mu kirayika atemeke osobola okutuula awo Akituka mukula naye okuwuya omukamango. atemeke kandi emboozi ekyali n'enkamu Kulya nnyo Kabaka abakiise ba Parliament abakiise mu lukiiko lwa Buganda owessaza Ssebwana ssentebe wa Buganda Land Board Ssenkulu wa Gwoji Group bannaddiini LC5 owa Wakiso District abakulembeze b'ebitongole bya gavumenti eyawakati abagenyi baffe mwenna bannabusiro mwenna okusooka nsanyusa nnyo okubalabako era mbeebaza n'ennyaniriza ennungi bw'etyo twebaza ekitongole ky'Obwakabaka ekikola ku nsonga z'ettaka ekya Buganda Land Board olw'okutuukiriza ekirowoozo kyaffe eky'okuzimbira abantu ennyumba eziri ku mulembe nga zijja mu busobozi bwabwe. Twebaza ne bannaffe aba Gwoji Group I am sending you greetings and thanks for your work in association with us. Twebaza bannaffe aba Gwoji Group be tukolaganye nabo mu kuzimba amayumba gano era tusaba ne bannamikago abalala okutwegattako mu nsonga eno. Tukubiriza abo bonna abonaagula enju zino okuzirabirira obulungi n'okutuukiriza obweyamo bw'okuzisasula ng'endagaano bwe zinaalambika. Okuba n'ennyumba ezisulwamu era nga zitegekeddwa bulungi, eryo liba ddembe lya buli muntu. Liba ddembe lya buli muntu era abakulembeze balina okukituukiriza. Tusanyukira nnyo Mwami Matiya Lwanga Bwanika
n'olukiiko lwa disitulikiti ey'e Wakiso okulwanirira obutonde bw'ensi tubasaba n'olutalo lw'okuzimbira abantu baffe amayumba amalungi era agali mu busobozi bwa buli omu nakyo mukirowoozeeko. Twebaza Ssebwana n'olukiiko lwe awamu n'Oweekitiibwa Kaseekende ne Buganda Land Board olw'omulimu omulungi bwe guti gwe bakoze. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Nga mmaliriza njagala okwebazaamu ak'ensusso amakula agavudde mu bannabusiro. Amakulu ago gabadde masuffu. Njagala okwebaza Sheikh Kasim Sengonzi Waalaikum salaam. Wewe jinsi unataka kukamera. Kamera wala kwa alimu eyo abakomusitamidde alimu eyo ejja kona n'okusindikagana kwa Ssentema awo Ssentema ng'asindika Amayumba na kuzikola abantu bakuba omuntu genda kuba mugobe
Ali mmotoka. Ningira n'omwami wa Kabaka Ssaava. Yakodda ku bano ku bantu kijja kulabika kuyiga babagobaganya ng'obimanyi. Muloza buchimu ino chikwata wano. Musijadie na nga wovayo. Ssentema eyanziza nnyo eyanze ayireye eyanze nnyo era ekolwa butongole ekuddewo amayumba gano ekuddewo amayumba ensimbi okusala ekiyira ekikutu eyanziza nnyo Abalesa amakula bakambwe tukayimiridde enyimiridde mba kamera abalesa amakula bakambwe ngederi munda tuwuliziganya sikyo basajja bakabaka tuwuliziganye abalesa amakula bakambwe nnyo angajja kumulabira wabi mukitegedde tegedde naye
Balina biraba ku TV. Captain, afanye hawa. Tuwe mwao. Ssaabasajja Kabaka twanirize empologoma twanirize Ssaabasajja Kabaka akalulu sigawulire bannabusiro akalulu akalulu ab'ebusiro gye muli twanirize empologoma n'abamusalira enkwe kabaka waffe bamanyi ne batamanyi ayi katugago bamanyi bonna bamututaase mumutaase kawakitonda waffe otuwangaza Ssaabasajja kabaka waffe emyaka n'emyaka kulwa bingi byonna byatukoledde ayi Allahumma amin amin tulalanganize Katikkiro waffe baminisita abalangira n'abambejja Buganda edde ku ntikko mukama wange Ssaabasajja Kabaka sima twanirize Katikkiro wa Buganda mukama wange tuyina omumyuka wa Katikkiro asooka Professor Twak Kigongo Kawa ati yabaddewo nkizeemu ne mbagamba nti ekyo kiragiro kye wuuno ali ku Nnamulondo omulembe omutobi gutwagaza okusula obulungi naddala ku myaka gino 3 era ssentebe wa Buganda Land Board akoze bulungi bw'ayogedde ku nguudo ezijja eno n'ayogera ku mazzi era ab'ekitongole eky'enguudo batuyambe gw'ata nguudo kolasi banaamukolera baani bw'obanga eno mu mayumba gano amalungi bwegati teri kolasi olwo banaaba alaga luddawa beene essaza lino ery'Essingo essaza lino erya Busiro mbadde njagala kulaba oba bannabusiro beebase essaza lino
ery'e Busiro lirimu emikisa mingi nnyo ddala kubanga lifumbekeddemu abantu bayitirivu ate n'ebibuga biri buli wantu. Awo nno nkoola bannabusiro musitukiremu musse mu nkola nnyini mukole inaaleeta enkulaakulana. Era nkoowola n'abalala bajje beefunire enju eziteekeddwateekeddwa obulungi. Kabaka atudde wano ku Namulondo oyagala kusula ludda wa? I would like to express our appreciation. Kawo Aibene tweyanziza nnyo tweyanzige tweyanze pape tweyanze nnyo tweyanze kabaka tweyanze Ssaabasajja kabaka